n'osanga olinga obudde bwonna abumala mu kunoonya malogo gazizika wansi mu ntebe baleme mugoba onaafiira ku mulimu kampuni ya nnyoko. Era nze mulimu ebintu byesikira ku makya kukkiririzaamu olinaga nti nze gwolaba mbadde mu kampuni ino kati nkwata mwaka gwa 3 kati bonna abajja bebandekawo nze gwolaba mbaddewo ffe tukozeramu kati mwakajja gwe yakajja tulina kyotugamba ffe tubaddewo ffe twagizimba mwe mwagizimba naye ozimba ddi eyiyo. Ekyamakulu si myaka gy'omaze ku mulimu, ekyamakulu si myaka gy'omaze ku kyeyo, naye biki byolaga ku myaka gy'omaze ku kyeyo, biki byolaga ku myaka gy'omaze mu kampuni eyo. Njagala kubuuza ekibuuzo, oteekateeka ddi okuresigninga w'okolera? Oba akyogerako ye mulabewo. Okuresigninga w'okolera ojja kiteekateeka ng'otandise okuseetinga w'olaga. Tandika olwaleero bw'oba oyagala okuseetinga w'olaga tandika okujjukira nti enkya toliwo enkya bagoba. Tobeera mu comfort zone olw'okuba bakuwadde woofiisi ennene. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekuliisa. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekusuza. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekutambuza. Tobeera mu comfort zone olw'okuba kampuni ekwambaza. Nze nagoba amasuuti g'okunnyambaza. Mbeera ne suuti zange 2 nga zange. Comfort zone ye etulimba. Tandika kati okulowooza nti bino bimumpadde mu bimpadde naye enkya n'abeerawo ntya nga sibirina. Enkya onaabeerawo otya nga tokolera mu kampuni eyo gy'olimu ku lwaleero. Onaasobola okubeerawo? Can you survive nga kampuni eyo teriiwo? Osobola okusurvivinga nga manager oyo taliiwo? Bye bintu bye tulina okwebuuza January to December. Bino ebigambo bibi abantu tebaagala biwulira naye ge mazima. Olunaku lw'ofuna omulimu bwe kapa tolowooza bw'ogenda gukuuma ekyo kijja luvannyuma. Tandika okulowooza butya bw'ogenda okubeerawo ng'omulimu ogwo guweddewo. Kitegeeza kikusindika kutandika kikyo. Tebakulimbalimba olw'omusaala omungi gwe bakuwa n'olowooza nti ku mulimu gwa boosi wo we wali enkyayo n'okufaako. Abaana bo tebalisikira bwa maneja bwo. Tebakulimbanga n'otateekateeka olw'okuba ku mulimu gy'okolera baweerera abaana bo. Bw'onaafa tewali mwana gwe bagenda kuddamu kuweerera. Tebakulimbanga olw'okuba ku mulimu gy'okolera bakusuza oleme kuzimba nnyumba yo. Bw'onaagoba ku mulimu tebagenda kuddamu kusuza. Ne baana ba tebasobola kugoba bw'onaafa abaana bagenda bagoba mu nnyumba eyo. So kange akira kyaffe okukolera mu kizimbe eky'endabirwamu gali kwoleka ng'olina woofiisi nnene naye nga bakozesa owa kiyosiki akusinga. Kubanga bwe bagoba oba bw'ofa omwana wo tagenda kuddamu kulinnya mu kizimbe ekyo. Naye ono owa kiyosiki bw'afa omwana we ajja kudda mu kakiyosiki. Mu bibanoonya okusikira temubangamu mulimu gy'obadde okozesebwa. Wabula basobola okubuuza ani anaasikira eggaali eyo oba ani anaasikira boodabooda eyo. N'olwekyo wakati nga tukolera mu bizimbe gali kwoleka ebyendabirwamu nga batukozesa tuteeketeekeyo obutono bwe tulaba ng'obutono abaana baffe bwe banaasikira.